Tala kubuza tala de y'omuntu wa bulijjo tulinde kikakubira satu okupaka tuyingire sawa sigera kubeera nya esamba kyagonna kwa kumpoza wewe budde nene twabuzaako nnyo nalaba twagambye mundu za kibitu kyo teri mbozi ndala gyosobola kusanga nokupoza wewe budde atugati kibitu ndakulwa sande omukolo okutegekeddwa okwaniriza abagenyi baffe mwenna aje musizira okupanga gye muli awo ne mugeremu beda so lwekyo atuga totekedwa kubanga okisubwa totekedwa kubanga okirinda enteekateeka sinzigu we twogerera kati waliwo ate ebipya ebimaze okubanga biyingirawo obudde buno waliwo ebipya tusobola okubuuza bawuliza baledio buntu okusookera ddala nnyongera okubuuza ku gwena ate ku Mideo Radio Buddu Radio Monto wa bulijjo nekugamba nti munange okola kyamaanyi nnyo saba weebale kunkyaza olina engeri gy'osimbuddemu embeera ng'abadde agenda okulya omuzannyi Cristiano Ronaldo tokikola amanya Silvia Sabrina omanyi ndwawo okulabika mu program Serukeera era omumpulira nga nzize kitegeeze kiba kindeese ensonga nkulu ate leero nno ndabikiddemu nnyo kati ekindeese kibiitu mbadde nagamba nti olaawo nnyo okulabikirako mu program ewulirizibwa ne Radio Buddu yonna ewulirizibwa ssebo weewaawo banaye tweyanzeege ababuliza ba Radio Buddu Radio Monto wa bulijjo amanya n'eddoboozi Sewaje Joseph Lutaya erinnya kkulu nyeeri alimba tokubye nnyo ekibitu kasoke naawe nyiri oli marketing goli monteekateeka okusingira ddala awo ekibitu kino omuntu ali eyo nga kino ekibitu kyagala soka okujjamu asubire ki kakati ekibitu kino muganda wange Madimbuko nga bw'ogambye tulina ebintu bingi bye tutaddemu era asooka agenda okuba mu kibitu mugambe nti ekibitu kitandika lwa mukaaga wagitaata tutandika lwa mukaaga ku lw'omukaaga lwennyini era bagambe tugenda kuba ne screen zennene nga n'emipiira tugiraga bulungi nnyo ate abantu bagambe nti omuntu agenda okkeera ku Sande Madimbuko kino njagala okigumize ku mpewo omuntu agenda okkeera ku Sande ku makya ebirabo agenda kuwangula bingi obupapula twayiyoomo agenda kuwangula abantu bagenda kuwangula bakowe bukumu okuyingira kwa bwereere n'okufuluma kwaki kwa bwereere ekibiitu eky'omwaka guno ate kyo kiralamu nnyo nga bw'omanyi Radio Buddu Monto wa bulijjo nti radio ngabi era twebaza abawuliza bafe abasobodde okuba nga batubeererawo nga ddala kufe abagenda mu field ne basobola okuba nga batuwagira ebintu ne babigula bye tulanga era y'ensonga lwaki tugamba nti omwaka bwe guba gugwako tubaddiza kuno kuddiza omuwuliriza waffe ali luddawa ali ekyotera ali era akayeeyo munda waliyo abali esembabule n'ebitundu ebyenjawulo ku Radio Buddu Monto wa bulijjo twagambye nti ebintu bingi bye tuleese mu kibiitu sawundi yaffe ennungi abayimbi bagenda kutuyimbira okuva ku makya mpaka ddi mpaka ku makya era gwe bojja omanyi ogenda kuddayo ddi kumacha security eriki gulu teri muntu agenda kukwatako teri ajja kubba simu yo buli kimu kyonna maridadi sana yes Sabrina wali omanyi goli muteekateeka temanyini wali makati awo wenyini seba yingide batudde wa bale omuntu wali alengera atya ekisawe kisoka kati venue yetya kakati venue era twabagambye ab'ekijjawo emi tebalina kubeera nga batukoowa ffe buli ddakiika olaba emmotoka za Radio Buddu oba oli awo nga balese eya sound eya stage ng'eyiteno egenda okukola ku mataala ng'ejja ate naffe tulina okulambula ekifo batandise ddo kiyoyoota ate Sewajja alina kyagambye nti buli agenda okujja makati g'essaawa emu mpaka ssaawa 6 ogenda kubeera muwanguzi otya ku mulyango ogenda sangawo ebyana ebizina ng'enje nga gwo omulimu gw'oku mulyango okugaba buli ayingira nga tonnatuuka munda eri kulonda okapapula naye tugamba nti buli ayingira ku mulyango ogenda kufuna ekirabo okwatirawo ekikyo ate omala ogenda akapapula ate nga twabagambye nti ekibiitu eky'omulundi guno bingi ebyayongeddwamu totuule waka n'oga nti nze njagenda ssaawa 11 kubanga tugamba nti ne ba December babies tugenda kusala nabo keeki mpulira
gwe tukakase mukakasa nti nze nazaalibwa omwezi ogw'Ekumi tetufuddeyo bazaalibwanga lumu obanga 15 obanga 25 tugenda kusala nawe keeki kasobera wa December jangu nga weeteeseteese bulungi keeki n'abewako jjabba tuwalira kubayo tubeera nayo mu bungi ate olunaku olw'omukaaga ve waka ng'osibudde ennaku 3 nno togenda kubeera tugamba gwe omuza wa radio budde agenda okujja mu kibiiti jangu n'okutandika olunaku olw'omukaaga nga bwe bagambye nti screen bazikozeeko bulungi n'emipiira mingi egigenda okubeerayo ku mulundi ogwo oba ku lunaku olwo nabayisizaamu dda ne ku mipiira ne bagamba nti Man City egenda zanya koolo Arsenal egenda zanya koolo Club ya Spurs egenda kuzanya kwegamba emipiira mingi egigenda okuzanyibwa jangu n'aba business obadde ogamba wano sewajje nabagamba ebintu bingi ebyakyuseemu luli badde bacomplaining ate abantu bayita side eri ku luno twakikyusizaamu abantu bayita mu kyakulya kyennyini ekibintu kiri self contained tofuluma oluyingira ku lw'omukaaga ofuluma mande era Madimbuko abantu yongera obajjukiza boba oli kumpewo kuno bane bajje beekubeefulira emidaala weegiri abagenda okutunda ebyokunywa n'ebyokulya yesebo omuntu emudaala weeguli mukoka kyakalako yongerako kati kanyiza okwongerako ku kibiitu kino abantu bajje balabe ku sawundi gye tuleese omwaka guno egenda kwogera olaba tutuuka bagamba nti n'emipiira tugenda giraga screen ziri eziraga ekifaananyi kya full HD olegere alinga gwotugenda yago ng'olinga ali ku kisaawe wali nti Ronaldo omulaba ali awo bulungi nnyo so Sabrina ajja kuba enteekateeka azikola live wali ajja kuba okubaweereza omupiira kati omuntu ali eyo gwatudde kyekyo kuganda okkeera okujja mu kibiira amazima ga Katonda yesebo Sabrina mpulira oyogedde ku saawundi oyogedde buli kimu endongo yaffe gwa saawa mmeka kakati abantu oli ayinza okajjaba atekatekera mu kibiira ate saawa 5 ng'akomawo endongo endongo weesimbula omanyi tulina akasiki ku lw'omukaaga sawundi mugenda juulira abalwadde abali ekijja bwemya ba pressure mugende mu Christmas ng'obudde babasembeze mpaka oba wa bagende mu Christmas osoogera n'ogamba munaye mukadde tumuleese Christmas emusiŋŋaanire eddala eno naye nga sawundi ekijja si muntu nze mbabuulira ebyaddala ali Masaka mu tawuni ojja kubeera ng'alinga ali ekijja bwemyo ye sawundi gye twogerako egenda okubeera mu kibiitu ate we tusimbula ne tutestinga nga buli kimu kiri ku muzuuli tujja balaka musigale nga mulaba emipiira era nga emipiira egyo ffe weetuli tamukedde Matovu Jjuuko tugenda kubeera nga okiwulira bulungi ekiri ku mpewo kyojja okubeera ng'owulira ekijja bwe ate nga sawundi weetandika olunaku olw'Essande ku makya egenda kuvaako ku Mande ku makya teweeraliikirira twabagamba radio buddu n'omutima gwayo omugabe okuyingira bwerere bannange awo tulina okubeera nga tukkaatirizaawo nnyo omuntu ayinza okuddayo n'agamba nti tukoze tutya ate okuyingira sente mmeka radio buddu tekuweesa guno nekugisaako guno weba ekuwadde eba esazeewo kukuwa okuyingira bwerere toteekamu yadde olwataali ate twabagambye nti ebirabo ebyokwewangulira n'oba olonze kapapula nga kuliko amafuta nga tolina kidduka kyonna ffe weetuli at least okubeera nga tukuwaamu sente enkalu ne tugamba genda wempangula amafuta naye nga sina tolina piki tukuwamu sente ate abapenda twabagambye bateereko amafuta gayiwa mu lubuto kakati ensonga endala nenjagala okwogera ku Madimbuko ey'obuzannyo omanyi nga tuvudde ku bupapula obugenda okulondebwa obw'ebirabo abagenda okukeerako be bagenda obulonda obwo naye twabagambye tulinawo obuzannyo bungi ababooda bannaye mukeereeko waliwo amafuta nga twabagambye nti ekibiitu tukuwa amafuta nga tugenda kuwa ne bakasitoma b'ogenda okuvuga nti ogenda sigala ku kibiitu ate wabeera wabaga nti njagala gendako wano njagala gendako wano eno ate nga womukomyawo kitegeeza tukuwa amafuta twabagambye mweteeketeeke tulina akazannyo ke bayita slow rider twagala asembayo owaboda asinga okuvuga empola tetwagala wandiima oyinza otutomerera abantu baffe mu kibiitu ate nga tubaagala nnyo kati twagala omuntu oyo asobola okusiba embiriti ffe nawomalawo eddakiika 10 nga tolinnye wansi tetubalinaako buzibu nange nzikirizibwa okwetabamu nedda ssebo ate ng'olina
Yeso. Ndala omuntu afali mu kujja yongero mu assurance ku byokwerinda. Kakati muganda wange Madimbuko ndi omu kubakulira akakiiko ka security. Kino nyongero kikubuuziza bulungi nnyo. Kino nyongero kitegeeza baganda baffe abali mu bitundu ebyenjawulo nga bali mu kwetegekera okujja mu kibiitu. Jangu nga totidde security eri gulugulu teri agenda kukwata ku simu yo. Teri agenda kukoonako nga bw'oyingidde bw'ojja okufuluma. Era twogera ogezaako kukkaatiriza bw'asuubira okujja okukola effujo mu kibiitu. Totagana kujja. Waliwo abali mu uniform bw'ojja okuba ng'olaba bakulinaanye bw'otajja kutegeera. So twongera okukkaatiriza ekintu ekyo nti mwe abagenda okujja ng'osuubira kukola fujjo na kutawaanya abantu mu kibiitu. Eno tojja. Sigala yeeyo tunaakuyita omulundi omulala. Yesebo. Sabina akatalekeka. Kakati okusookera ddala nyongera okutegeeza abawuliza ba radio Buddu yonna gye bali mu bitundu ebyenjawulo oba nsooka empita ab'eggomba omanyi saagala nnyo bintu byakonswaza bannagomba bannabukandula bannakabulasoka ab'emaddu kugira ddala eno mpaka Sembabule oba tugende n'enkanoni side z'ewammweyo nyambwema mpita ab'eggomba olina okunyambako ekimbo kakubansiri nakyo kyalo sebo ekyo nakyo kyalo mmaliriza okuyita ab'eggomba ng'ogattako n'ab'ewammwe nze ndi kumpi wano setagana bayita badduka buddusi mpaka kijja bwemi naye nga twongera obategeeza banaye mujje mu kibiitu kya radio Buddu olunaku lwa Sunday luneeno oli waddembe okukeerako n'ogamba nti nze kanzijje ku lunaku olw'omukaaga tusobole okubeera nga ate tunyumirwa emipiira nga gigenda okubeera nga gizanyibwa twabagambye nti screens twazirese eziraga obulungi olunaku olw'omukaaga Chelsea, Everton, Liverpool, Brighton, Arsenal, Wolves gyonna ojja kubeera ng'ogifunira ddala butereevu ate nga n'egy'oku Sunday bagenda najjo okubeera nga ate bagirabira ddala butereevu nga bali mu kibiitu tovaawo togamba nti ngenda genda ndaba omupiira ewalala nedda ogenda sigala mu kibiitu ku Sunday waliyo zi Man City waliyo zi Spurs waliyo Aston Villa gyonna emipiira mingi egigenda okubeera nga gizanyibwa olunaku olw'e Sunday nayo najjo ogenda kubeera ng'ogifuna butereevu mu kibiitu kya radio Buddu okuyingira nkikkaatiriza bwereere teweetaaga gamba nti kanoonyeyo akasente akagenda okukola ki justifona ka transport akagenda okujja eggomba okujja gy'oli e Rakai ojje ebirabo ebyokwewangulira tomooni obuzannyo mukeere mulonde obupapula nkikkaatiriza keera ku makya ojja olonde akapapula tomanya ebirabo bingi oyinza okwewangulira radio oyinza okugenda n'essimu oyinza okugenda ne flask oyinza okugenda n'omufaliso kosa n'ebirabo ebirala bingi ebiriwo oyinza okugenda n'edduvwe oninga abaagala okwewandiikira obupapula togenda funa stamp ya radio Buddu akapapula tukasuula nga kaliko ekirabo ky'owangudde ne stamp ya radio Buddu kitegeeza n'essigini kya general manager y'ogenda kugijja bwe mukwata engalo ne muwandiika weewaawo ngenda kusooka okuyita abali ekyotera abali mu bitundu ebyenjawulo nga Kalisizo gyenva kyotera Nsambya then n'abali ekigo w'empangaalira bannaye mujje mubeewo ekibiitu kya bwereere okuyingira n'okufuluma kwa bwereere atakuumira mpeera bankuumira yes embeera bwetambula saa zimaze okubanga